yayawukana ne bbaawe omwana n'amuleka ewa maama we bbaawe n'ajja ewa maama we n'ajjayo omwana ow'obuwala n'amutwala n'amurepinga ate n'amusiga HIV. Kadaama ng'ali mu kiyumba anaatera okugwa eddalu. Omwana ngo lwa myaka emeka gwe barepinga ali bamusiga n'obulwadde? Kana kaali kato nnyo myaka nga 12 ka buwala. Taata waako mwennyini. So bwe bityo. Kale ndi n'omukyala Banks. Omukyala bamuyita Banks. Nabadde ko naye mu kitundu ekyasoose emabega ng'atunyumizaako. Bw'otayongerako erya Banks wa Palaso. Ekyo kive. Lwaki wa Palaso n'ataba wa Alien? Nedda ayi owemula. In fact, kubanga kabaka yasiima oli n'amuwa obwassa. Olina ogattako nti Banks wassa Palaso. Banks wassa Palaso. Naye yandiba ng'obudde bunayinza okufuuka Banks wa Sonko. Bitandika nawe bityo. Palaso ennamba nga yagiryawo. Palaso ennamba nti oli okumalengera mulenga tinzo nnina. Oninamu 5. Ky'obeera olina wano okumpi wadde si amaanyi nnyo n'ekirabula ng'olengera kirengere gwerondako. Ojja musinkano ojja bimugamba. Nze kyasinze soso kwagalako kuba nti nnyimbo ndo waziwumula sayidi zonna. Era ne ŋŋamba olaba ennyindo waziwumula sayidi zonna. Omanyi lusoma lubeera amatula b'obutambi. Nange omutwe wawumule wantu olaba ng'ewaziwu nga olaba wawumule. Bino by'abanene. Kati ke nnabidde ennyindo nga giwumula naye wala ndi contented. This time round I'm going to eat something nga nakyo kiwumule kyembadde nga nabulabe mu videos. By'abanene bitya. By'abanene. Kakaya konga kasibanga kagenda okudduka. Yo Muslim. Just like ngeji wakubbe ekyeyo kumala ebbanga mwambala eby'Abawarabu. Kati onyumirwa nnyo okwambala bw'otyo. Nabimanyiira. Tuli wano ku estate ya Jolo Property Consultants wano waliwo plots ezitundibwa 2 kwana milioni mu kitundu milioni 2 tuyina kwana milioni 3 5 kwa 5 weziri wano eno plot milioni 5 mukaaga ekyapa osobola kubanga ofuna ekyapa yagala ekyapa that is 5 ku 10 kuva ku milioni 17 milioni 5 so nobeera nga ate ofuna okola business ey'amayumba oba woteeka faamu yo oba oyinza okujja tenobeera ng'ozimba ennyumba eyiyo n'ofuna woyegeka oluba ndi ne mwannyina nze Banks wassa Palaso. Palaso eno waliyo omukyala akwagala nnyo bamuyita Banks. Era bamu ku bantu bakolanga challenges zo nga bali ku kyenga ba-influencinga abakadaama abashagara aba ausigalo bannaabwe akazanyo ne katambula n'omukyala nondi naye anyumizaako okwo love life y'abakadaama nga bwetambula obutaapu obutooki abeefunira ku kitimba. Okikiriza nti bakadaama bannamu abavuka babalyako ssente abali eno Uganda ng'abafuula bizinesi nnyo ng'azikola bwaziweereza akanono kaluma onansonyi okukwatakwatako kaakano kagudde nansonyi okukwatako n'ekibadde so gundi bamanyi obbeere ne babalyako ssente twogereko okwo ku ssente ze babasasula bazibatera ku akawunti bazibawa mu kashi Abawarabu babasula bate ssente zammwe? Nze ezange bazimpanga mu kashi nga wenjagalira wenzisindikira kozi bakama bange bo tebaali babbi nti oba ki mu kashi zidda zitya ku simu yo waliwo mobile money omufuluma ebweru bazimpanga batunga bazinsasula embeera nazo nga ssente enkalu bwe zibakulira nga nyinza n'okuŋŋaanya emyezi nga 5 nenzisindika lumu tebabba si babbi abaana ababakayingira musengo ne bakubba anti kati nze be nali enkolera baali family yali y'abantu 4 Sekamate ne Nakamate n'abaana baabwe 2 batenga buto. Obayise basekamate. Bwe nali mbayita. Wabetumira amanyi. Sekamate Nakamate n'abaana baabwe 2. N'abaana baabwe 2 atenga obwana buto atenga bakama bange bonga bo. Sibe makuze. So nga nenzeka mu rumu yange n'omwezi omulala nasindikako ko emyezi gyali 5 omulundi gumu. Okay, go walinga mu sente meka wakoleranga. Era 9. Saudi Arabia. So ngaizo kulisinga okadenga buna something. Kati ziva zitya mukashidde ku simu. Oziwa ne bazikutwalira byo kiba kitya? Naziba wanga bwentu kozisindika nga nziba wane bazisindika through. Oba we namba y'esimu nga muziteke ku namba. Nemba we namba ya muganda wange ne basindika through SCC oba Send wave. Oba Western Union like. Olina zifuna ku simu ku mobile money. Oba nagenda mu banka na processing ne bazimuwa. Okay. Nchitegeera. Kati so ovaayo lwaki wavaayo koze emyaka 3 n'ekitundu lwaki tewaddayo? Butama. Otuuka n'okoowa. Bitama olaba kati nze nani nga jjajja omubiri mukoowu. Naye nga tokyali mwana muto. Nkyali mwana muto naye kati nzora sikyasobola nnyo okwekolera mirimu era kati wano wendi. Nsasula ne banjoleza. Kulwaki? Tokyalina maanyi gooza.
siyina mubiri gucha gunuma simo bagunaterera wakaje kitegezo okomewo nakoma omugo 7 mwezi omwaka oguwedde. Okay. Kichenye emirimu tuli abagamoze mashini eyo bwebi mashini naye munange si byangu mirimo emirala era gibaawo nga bw'omanya emirimu gy'omunju olaba waneno Kampala obeera mu kazigo naye n'okolanga emirimu tegigolwa ate ennyumba y'omuwarabu myalire emeka 3 baliwo abakola 4 waliwo abakola 2 omanya emirimu gy'awaka kino kiggwa ate golola ate gira nena ddala emirimu gy'omufumbiro n'okukuuta oba bisenge oba pavers oba kusitula ebintu ebyo ebikyasinza okutumalamu bakadaama amaanyi oba okutumalamu amaanyi. Bw'olira ku bantu ababeera ne balya ssente z'abakadaama nti yazisindika boyfriend n'azirya owooluganda lwe yazirya mukwano gwe yazirya ewatalina nsonga nti oba yafuna buzibu nti oba kyobulanga bamuwa waalya akulimba nti akuzimbira kugulidde kumba kuba bifaananyi bya neighbor n'aweereza omuntu oyo like bw'oba mulamuzi oyinza kumusalira musango gutya oba oyinza like kitwala oti singa bakwasamu nti ati gwalina obuyinza. Abo tetulina kye tuyinza bakola wabula sente bwezi kyo kyemanyi zikulima bajja kufa bubi kyenyinza obbagamba kubanga bo bazirya tebamanyi bulumi bwe tuzikolyamu naye ng'ekituufu kiri nti sonka enkola gye tukolamu eri si yeeyawano gye bamanyi okitegeera embonaabona gye tubonaabonamu okufuna ako akasente ate nenka kusindika era mbiwulira nnyo n'emisango muyingo kisa embeera najjo omwana nakugamba nange ninga Kadama's voice kwegamba so mbanguyira bangamba ebintu batuuseeko mwana nakugamba mama wange yali sente zange za myaka 2 enkomawo neyeekaza nga zonna tewali oyinza okubuta musiba kubanga oli maama wo oyinza obutakola kino naye trust me oba ojja kisasulira gwaziridde kibi nnyo misango ki oba bizibu ki balala abaana batera okubalombera online okwo n'olira nti bakugamba ate kino misango gye musinga okuripotinga ku masimu gamu bakanziyita ofiisi zammwe olina kubira nti kati nga olaba nti basente zange bazirya biki birala bizibu abaana basinga okusanga bali mu biyumba eriyo oba mu bantu baabwe abeeno byonna generale mpozi era eno mpozi oli nga yaleka baana oba nga waliwo biki baana simanya tata abaana yabatwala wa mujjawe kuba waliwo ng'eyantuukirira ng'ayagala muyambe nga omwana yayawukana ne bbaawe omwana n'amuleka ewa maama we bbaawe najja ewa maama we najjayo omwana ow'obuwala n'amutwala n'amurepinga ate n'amusiga HIV Kadaama ng'ali mu kiyumba anaatera okugwa eddalu omwana nga olwa myaka emeka gwe barepinga ali bamusiga n'obuwala kana kaali kato nnyo myaka nga 12 ka buwala taata waako mwennyini so bwe bityo kibyo n'ebimu obifuna nga bira round Kampala togano sokunkonako ku simu na following a story you can go together tugenda tukola story yo tugenda kufenanze naawe kubanga nange mabega ko nalingenze ko sechuwalinga abaana abamu ngera taata waabo yabatwali wa mujja oli olinga ali eri lwakuba surprising etwagenda tuka mu story mu kinyusi kyayo ng'ekituufu oli Kadaama bamu olugambo nga si lutuufu ng'abaana bali bulungi bali wa mujja we beeyagala ng'okusoma abasoma okitegeera naye story entuufu ti munange wabadde olowooza kino n'ekituufu kye kino abaana tebalina buzibu aba story eyo baagiraba era abaana gye bali nengeza kuno ba followinga paka nayo kanina ne Kadaama oyo era kimanyi Kadaama balina ogwomuze bayita nakolanga nnyo video nga mbagamba balekerawo bw'abeera eri ebyenasooka abimaama naye ye muntu abeera kusimu omwana wange alidde omwana wange nze omwana wange bamunaaze bamukolere bwe bati lwaki mumulisa akawunga omwana wange kino oli eri oli togenda kusobola ojja kugwa eddalu nakamati eri akuvuga speed ate ono nooza omusajja nga bwe simanyi ali mu kwogera nani ku WhatsApp baawe nti ali kwogera nani ku WhatsApp nze kye nasooka okojjako kwe kugatta stress ye Uganda n'ekyeyo tosobola mmalako panika fi kalungi. Okay, ndino omukyalo ono Banks wa Sapalaso lyerinnya lyogedde bulungi. So Banks ono gwe mulaba gwendi naye wane eno tugeza kola ntunyumyanyumyamu nko Kadaama akoze ku emyaka 3 n'ekitundu ebizibu ebisinga obungi bitawanya bakadaama abimanyi era tugezijja bbanga buli mfuna mu gap twogerako naye naye tulira kusinkana naye mu Jolo Property Consultants gwe yagala okugula ettaka
obeeko wootuuka osobola okunkona ku namba zange zolaba ku screen yawo ate nobeera ng'ojja wano mu Jolo Property Consultancy n'ofuna ettaka 2 ku miliyoni 1.5 tunirire miliyoni 2 tuyina 4 kwana ku miliyoni 3 tuyina abaagala ebyapa 5 ku 10 miliyoni 17 5 ku 10 miliyoni 2 bwe batyo miliyoni 5 osobola okubeera ng'ofuna kyemmanyi nti bw'obanga oguze ettaka ye business etagwa value. Gwe Kadama ng'oli ku kyeweza omukadde bonga 2 3 5 jangu ogule ettaka oli mwaka gusooka onatuukira okudda ndi sure lyona baguze miliyoni 3 lijja batuse miliyoni zinga nyiba miliyoni zinga 5 konako ku simu ojja ku Jolo Property Consultancy tukulambuze bw'oba oli yeso okusindika maama wo senga ojjajjawo oluganda lwo obanga teweesizenze direct nojja wano n'alaba n'akusiimimira ne tukola endagaano poloti zaffe zonna we ziri amakubo ga mmotoka gatuuka tunza wali balabe mulaba waliwo emmotoka etuuka waliwo emmotoka yiyo etuuka waliwo n'endala ezipaakinzeewo ezijja ku estate eno amasannyalaze waliwo emmotoka emabega emmotoka weegali neighborhood abantu weebali ate singa oba ng'oguze mu Jolo n'otandikirawo okubeera ate ng'ozimba olina chances nnyingi nnyo Jolo okuwaayo ku nsawo za seminti oba 5 oba 10 n'obeera ng'ozimba nyabba ekyokulabirako ekisinga okuba ekinene ekyamukunja atasera kunja atasera ntambulira ddala naye era nzaamukwasaganya nga manager we naye mukunja atasera bwe yamala ogula bw'ati mugaga yiwo muwe ensawo za seminti 10 bwe yalaba embeera mwabadde ayita omukunja atasera n'amwongera endala 10 ziwera 20 era agenda maaso n'okuba nga ate mansion ye etambula mu mpolampola so oba Kadama yes right banks wa aliens sorry banks wa sapalaso banks wa sapalaso manyi bonaze bantu bange alien muntu wange ne sapalaso naye muntu wange mu mbeera eyo tunanga tufunyeka gap tunyimyenga yemboozi tubeere nga abantu bongera okuba nga babangula mbaba ku bukodyo wagenda otya ku kyeyo okuba nodda nga tukomeddewo mu kibox ebyalaavu biri bitya bababa kati tunaakomawo nabo ojje mu kumpa chansi bababa bamanyi okusooba mbu weebati ne batambula ng'emmese weebati bagamba mmwe abali eyo nga baagala kutubojja ezimu ku nsonga kibambaza bino ebigoye binene mukweke figa naye ey'omunayuganda bagikweka ffe twanya obusera tutambula tuteebeera digirabwe kati baba abeere naliraba nga litiri nagamba kino ekyana kisonda kitiribiita nyinza kukikola ntya bwe kiraba baagala buukira bubuukizi bikolwa bitya nalawo kavidiyo akamu nga Kadama akutta omugga asabula baba alina bwerere wakalaba yakola kituufu nga baba omugo gwa Musa gugize bwekuti naye nga akwata omugga ayagala kumusabula baba nga alagala ddala ayagala kukola ki tomuganya ayagala kubojja nze n'abatubuna nga tugenzeko wala ndowooza ojja kutwongerayo tukoleyoko obulala tugendeko sayidi awo tulabe tukenderezemu kawo katini Kadama omulala kendeza kawo katini ndi baliyita mu direct one tujja kubanga tufunayengayo ka time ne wonabozeemu ng'ofunye nga tumanga omaze okulya ku mmere ojja tuwayo akala katutandikireko awo mutubulire baba batumba controllinga batya kituufu wali abaana abatalaafiya n'agamba abampa 9 ne baba buli lwankona mbw ati akamakiika nyongeramu 5 ate ettaka mu Jolo baŋŋambye lya miliyoni 3 nenze nyagala za miliyoni zinga 10 nyagala kyapa so baba we namugira n'akona nga muwali nengatako n'ekyenda mama kyampa nga kitambula olwo family nnene nga baba mukulu ali myaka ngana nenga alina batabani bali myaka 17 nga no bamanyi okukoona kati mbwaliwo abaana abatalaafi nga baba bw'anakoona mu kumakya mutamani nakoona mu tunga kuna akawungezi nga basadire hamu shagalo zikabata reals nga ziwera omwaka omwezi nga kule minu zange nga 3 banga nnyo bulamu nga butambula so embali nyaga tutandike kitu kaffe kinaddakawo kimanyi obimanyi baba yakutawanyako wange yali jento bino n'ebirala bye tugenda okukoma mu kitundu kyaffe ekyokusatu kale nze Sonko Muhammad